kala kaya gabi Obara tokola jimu mabigaka otogendayo. Lwaki? Onabanga tasobola. Siwe ngambye. Ne oba otandise kati. Gwe nyingiro labe. Beera ne bakulu banno ekyande. Ono oyunga. Munyumye kubigenda maaso mu ggwanga. Maze kuntyobola. Okay, kale. Haji tugenda muddira nenjala soko kwebaza Sianji Fashion Collections e Machindye olwakateteyi kano bwekati. Yeah. Berry buds. What is your problem? Ate bakaita berry buds. Naye nawe ng'era ng'olina figure naye omalaga Haji sigwa akola. Okay. Naye Haji akkirizibwa okuyizaawo ky'ayagala. Okolera Haji? Okolera bantu? Nze ndi timu Haji kuva dda. Kuva dda. Sianja namba erizo 7585 0758598591816 mukubireko ajja kuba delivering engoye wonna wobeera oli. Kale Haji Haruna agenda kweyogerera ebibye ekyo ekimulese wano tukikozeeko naffe ebbanga tuli bantu bakulu naffe tukoowa n'agamba naye kajjenga omuntu omukulu agatteko eddoboozi era agenda kuba atubuulira mu maaso awo naye abaana baffe buddo gye bali nabo ku ssenanga 17 celebrating emyaka 25 nga bali mu ndongo eno ey'abaana b'amasomero kutandikira eri nga Ssaabasajja Kabaka asimye okubanga ate atuwa maama be bayimbira ddala oluyimba lwa maama olwali official okuva olwo paka nakati bali bayimba ennyimba ezibuulirira ezisuuta obwakabaka bwa Buganda n'ennyimba endala nnyingi nnyo kati nga 17 basomerako ebuddo olina baganda abasomerako ebuddo wawaswawo ebuddo byonna olina akakwate ku buddo oba budde ojagala bane mujje mbere nga ate mubawagire emitwalo gigenda kubeera 10 tete bwe genda baya bukadde 3 ng'ekintu kitambula Simba Automotives Uganda Limited pikipiki ya UG Boss katale gyeri osobola kubanga atogifuna munde babe bali opposite Total ne Kamocha we bali opposite City Oil nkusabye obeere nga ate ogendayo Kids and Love Daycare and Kindergarten somero bwe bajjaawo gy'oba ogenda otwala omwana babeere nga tebamukusomeseza afuuka omuntu ow'obuvunaanyizibwa Kids and Love Daycare and Kindergarten somero lya Nassale bagamba abazadde abalinaanyeewaawo okuva Kitende kugenda paka bwe bajja kuva Kisubi okutuuka awo n'ebitundu oba olowooza nti omwana waba tajja kukoowa nnyo okutuuka we baffe bwe bajja muleete. Okay. Okay, kali Haji kana kanyomero kolimu tukayita akaama. Akaama yala kunguba kama. Kama kaba ka mukwano. Kansimbe. Hayo kyali mu omukwano. Lwaki sina musayi. Ate mbuuza nno bya bulungi. Mwabazalwali. Mwabazalwali tebakumanyi. Kati obadduga. Obatwala abantu obatwalako watujje tukette. Nze. Nga oli ku table ne kakando wali. Ekyande mu restaurant e Machindi. Kana okkiriza omwana okuyitayo kongoleesa omuntu out. Ate lwaki? Oyinza okuba obukambo. Sebo omulimu bwa mulimu. Naawe obubwo bwa out. Era we mani n'omuntu wange gwendi naye. Sagala kungamba nti ate ng'osombye nikwe kusomba awaja abaso mucapate zinoze mu ate zinoze mu wali akubuuzako ate mbokwefaze sibanya kulaba nedda oba mu bugambo bwo sagala kawawa ku nte yange Haji emyezi gino egisigaddeyo tugenda mu mikolo kwanjula ku mbaga nebigenda ne okukyala na byonna naye abantu kati omulembe kati guno abantu baleeta abayimbi ku mikolo gyabwe it is one of the things naddala abakazi kyebasinga ofansinga njakala Haji Haruna ku mukolo gwange Haji Haruna ku Msobichi naddala mmwe ife ababayita ku mikolo gyaffe ze tusinga okukola n'owulira ng'ogamba baneesinga tekyali ssente nandibadde siyimba ku mikolo gy'abantu Uganda nange ekyo kituukikako sola kituukako kwensobi ngana kuyimba ku mikolo soka kubebaza nti bebali kutubeezaawo kuba abatubaddewo batuweedewo nnyonnyo ab'emikolo abatuwa emikolo bangamba gye gisinga okukola tegimanyi bivulu be batufudde kino kye tuli kitegedde naye ensobi weewaawo zibaamu ensobi esingira ddala okubeera tutawaanya kwe kkubira bano mutukwasa okutukubira otuyita nti jangu oli agenda nakuyita essaawa nakubira essaawa 2 n'agamba abakoba tukasaawa 6 nakubira essaawa 3 n'agamba batuuse n'ogenda n'otukanga gwosowa ssaawa ki gwasoose n'osooka n'abako jjukira abakaate we batuuka omaze ne batuuka te essaawa nga 8:30 gweyaze essaawa eyatuuse dda n'obeerawo ate ne bamala ne basiba balya
ne bambala gomesi ne bakolako ate awo nawo hours ne zigenda oba oli awo ng'ate bagamba basooka kulya okulya tebalira dakiika 3 ne balira hours era nga 3 kati ogenda okutuuka eno gye wataddeko manyi opangapanga kubanga ffe tutegeka noga nti omukwanjula kwa misana kwa ssaawa nga 9:10 awo embaga ne ziba za lwaggulu kati ogenda okulaba okyali awo ng'ate ssaawa 9 omugole oba ssaawa 10 omugole tannafuluma ng'ate ow'embaga kkubira owayo oluwa naye kiva kuona yakukoleza eki eyasoose okuyita n'akuwa obudde obufu so ekyo kituyingiriza nnyo batukubirenga obudde nti omugole baani abayimbi ne mujjaleeti twalinga tutuuka mu budde naye ekyo kiri kwabo abatusikasika okututuusa amangu batubazisa bubi tebabawa mmere haji eyawa ku mikolo bababeezawo ne babalumya enjala nze nzija nzikuse nga sirya mmere ya mikolo lwaki tolina galya ddogo ly'abantu si ddogo ly'abantu naye nina awusa nemoola weerondalonda bizibu ki ebirala bye musanga ebizibu kwe kubeera nti abagole tebamanyi mikolo ngeri gye kitambula okitegedde nti kakati oli omugole ayinza okugamba nti njagala kunfulumya aye nagamba nedda sooka olinde bakube ennyimba 6 zengenda okufulumirako gwe olyokojje ate nga yagambye njagala kunfulumya gwabanfulumya kakati ekyo kirungi nno kubanga bakonsentratinga nnyo kuki kunze okusinga omugole kyali badde era byaddala omugole wafuluma basooke bamulabe nga tewali wabula n'eyo nsonga nakiraba bakuba endu n'otamanya bayaani ne bava ku mugole kyokka nga lunaku lwe ne balaba muyimbi nolaba step mother nga musanyufu n'ogamba yanjagaliza ddi bw'atyo kyandibala kirungi ne bakuba ennyimba ezo 2 ezisooka nendyoka nkola ki oba wonna wenzya wemufulumiza abajja kufuluma kati wansooka n'akikuba n'afuluma nemuleeta ku gwokubiri ate era aba akyongedde waliwo n'ogwokusatu nga baleeta ebintu kale ogwokubiri nga baleeta ebintu newabaawo newali mu kiteeteeyi awo awo wonna waba walungi awo naye bagenda nebekye gwonfulumya omugole asobola okuganira munda omwo ayagala muyimbi abamufulumya ayagala kayimba ka haji nze nga nakiraba nange nga shayini y'omugole ate omuyimbi abaagirya naye nga ebyo haji wayimbyeko ku mukolo omukyamu emirundi mingi akapuresha nga kasuse nogenda kumukolo bakuwa mayi nakayima emikolo ng'ena oba wakamaliza nagamba gundi oluwa omukolo gw'omwana nga olimba munene nange twagenda ku mukolo omukyamu ngaba omukolo gw'omwana nti maliriza kati bana babakodde mayike abatakusasudde baba babbi oba bakutunulira butunulizibwe bati oba gwe Haruna ne yeereeta byo twibaliza Mukama Katonda ng'olonze chapa manyago twali ku mukolo nga tunoonya omuyimbi Haruna ne yeereeta nakikolako naawe kusala marodi naye munyonyeeyo nayita mmanju bino mbusaagala njagala omugola neeka onankubira neekangire mu kidaala nayimba gy'abandi aji waliwo katono kano kali kusaidia abakyala ennaku zino abantu bakomplaininga abakyala abayimbi bambala gomesi ezifaanagana n'ez'abagole. It's a very big debate eriwo ennaku zino. Abayimbi tamanya because abagole bakweka engoye zaabwe ekintu kino mugenda kikwasaganya mutya gwosinga gwobadde gwe omuyimbi wali agadde okwambala obubi sisobola nange nyambala okusinziira ku ssente zonkola zeki kubanga era twambala nti akasuuti akanakasuuti era tetwagala muntu ajja ku mukolo nga yambadde bubi gwe ntakavaamu kati ate si ombambi ndooza abawala abo manyi mmwe mwagala nnyo okubanga munyirira katolaba kati kano okambadde enkyoge nakwagala kabala abukyuse era bwe lunaku nze empale gye nali mu wiiki wedde ffe tuyisaako buyisa netutereera ne kano ka velvet akakyusiza kaninde enkya aninde enkya akati munange kati eno debate tegenda kwonoona mulimu guno naddala kusaidia abakyala kati baba nga baagala omulimu bakkirize bakama baabwe kye bagamba bakendeeze ku bbeeyi y'engoye ze bambala asobole okufisa nalabako Karo ng'agamba si Karo
Prince Amira yatuuka ku mukolo nga yambadde olugoye nenga lulabika lwa bbeeyi nnyo taali tetufaanagana nenga lulabika lwa bbeeyi nnyo okusukka olw'omugole ne bamugamba akyuse n'agamba kale yakyusa kuba oli ye mukama we naye tekyamuyisa bulungi ekisooka tamanyi lugoye lwagenda kwambala luwaani nga omanyi we don't just have to share clothes muzijja wamu nedda kati nze kyemmanyi waliwo emigoye ezo ez'amayinja ezo abayimbi tebaddamu zikolera muzozi bazabagole obanga omugole naffe tuzina esuuti zitusobola okukola ebizirimu obugundi bwe buti naye tuzitya oyinza okufaanagana n'omugole ate nekyonoona nekyasanyusa mukulu era netwali ne mu meeting era abakyala nga abatalina bubina batandise okusuggestinga abakazi nga muyimbi nga alina akabina tugire nga tubazze ebbali nga ate katugenda kutta busi bantu katha n'abaana afune omulimu ajja yimba ku gugwe yekka Haji kale nga tumaliriza olunaku olwokutaano kati leero kyekikuleese wekubira akalangoko kikyo tutegekedde olwokutaano nze kuttanya nti buli nsonga yonna eteredde nzikiriziganya wamu naawe nti okeera kyekijja okukola ki kituufu nnyo olyoka ate ofuna ekingi kyokola ki kyosasulidde nabagambye nti tiketi zitundibwa zo zikyatundibwa kubanga Masaka zitundibwa Kayunga zitundibwa Mukono zitundibwa ne Kayunga zitundibwa ziri ku Parker Last ziri ku H&M restaurant ziri ku Papa's restaurant Judical Solution ne ku Serena banayi muje mugule tiketi zigwewo emmeeza zitundibwa emmeeza ya milioni 3 zokka kubako abantu 8 gwayagala kino omuntu yagala kutwala munno nenga mwagala ku mmeeza emitwalo 37 n'ekitundu ng'otwala munno out nga muli ebyokunywa n'okulya weebiri ate MTN kyakoze netuleeta discount VIP emitwalo ebadde ku mitwalo 15 ya mitwalo 10 ng'onyiga star 165 star 20 ashes star 10 ki star 20 ashes ogoberera ki naye message eyo bagambe bagiteekeko SMS so si ku email gye biggwera eyo ennyini kubanga gyojja okukoona mu linki eyo oteekeyo eri mashini ekutokole ki oyingire ate era period eno netuwaayo ate gwe nno oyinza okuba munamukisa nga ate oyitidde eno ate era n'ofuna 10 n'osasula tiketi onyiga sita 17 okitegedde 15 ashes olwo ringtone oluyimba lwange lufuule ringtone yo osobola okufuna ezo yabeerayo kakati mashini zo zijja kutambula olaba emitwalo 10 ku simu yo teweekanga yes rehearsal zo tugenda fundikira leero show yonna twabagi programming zeketi ne mwami ani ono ku keti guni Pacific Bond dirisa oyo naye dirisa bakikutteko mwami Jimmy show egenda kubeera nnungi bananga abayimbi mbegayiridde we bakutadde bwogenda okuyimbira abamu baguze nno ne tables abayimbi yes balabe ku Haji ng'ayimba Haji baamulaba dda kati bazze kumwetegereza banetegereze wama batekinge notes yes mujje mu budde tusobole okubeera organized kubanga this time kigenda kubeera kyanjawulo abantu twabakiriza bajje n'ebirabo oba oyinayo akantu kuntu koyagala kufuuwa oba oyagala kunfuuwa oba akasaawa oba n'okujja no nennyini nga murapize oba mutima ani nga bwendi agambye oba ki oba omutima haja omutima gwo tegujjula emitima gy'abantu wanze nsobola okujja nakyo nekitera ku stage negamba Haji gwama ekirala ku shokwa nekibuuzo ekisembayo kyenjagala okubuuza ebya show bimaze soka odagirira abantu bulunye sho tugimale banange tiketi gyeziri ku Parker Last tiketi gyeziri ku H&M restaurant emakindi ku Papa's restaurant emakindi atosooka n'ekyenjawulo n'osooka n'ogigula ku Parker Last anokia ne kwekyane naye n'ogula yenda n'ogenda n'omanya n'okola ki naye bannange mbadde nsaba tugule tiketi zino eza table ziggwewo nze njagala ezo ziggwewo ziggwawo ngaawo nze Haji olinya ku stage saawa mmeka tetwagala bintu byatugamba ate ennyimba teziweddeeyo saa 6 ziwuyise ondinya ku stage saawa mmeka mbadde njagala emiryango gigulewo essaawa 6 abantu batandika okuyingira oluva mu juma wali
kakati obuntu obwangu bw'abantu obungi namba kasite neeyitira obungi egyotuwa neba najja essaawa emu nga be bangi kubasigaddeyo tugenda kuba tutandika naye katujja bakwatakwata mpaka ssaawa nga 2 mu kitundu kitabuke wenja okulinyira ku stage saa haji abaana b'obusiraamu bagambe tujja ffe kiki besibisobola byogerako ebyo omanyi kibi kino buli wokyongerako bwokyogerako ate okiwa tukimale lumu bulijjo mbuuza Simon yagamba takulabanga ekintu kyonna wokimalabayo ekintu kyonna wokimanya nga kibi kirekere bubi tokyongerayo anti kiteeka okuba kyali kibi gwe twakirabako saakiraba kuba saayina budde abakola abahandolinga social media zange be babikola nabo banetondera era nkyabanoonya sijja basiba omuntu asobola okukola ensobi kubanga wekyagenda ate nekivaayo kitegeeza nti yakiraba bambi yes ffe tujja ffe bajime baani abamanya gabakafiri Robert Charles netugambire bahajati tebatukaluubiriza nnyo eno nga bajime gye balinga ebikolwa byabaharun muli bangi twagala ddiini tufugane nga tuli basiraamu tujja bahaji kwefu tujja kufuna embazzi wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza